intelligence Kyagulanyi gy'alina muganda wange buli lukoleba planning okubeera nga bamugjawo oba okumukwata lugwa butaka. Kakati yagudde mu lukwe nti gyali mu America baagala okumumaza omusu, baagala okumulungira akatwa. Era bino byakakasiddwa mukyala namwandu ow'omugenzi Oulanyah. Munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye kennyini yatutegeeza we yabadde n'atugamba nti waali wennyini awo Adoniya Ayebare agguse, era nga okusinziira ku mawulire agafe eyo nti bano tebatudde yadde n'akamu, balina pulaani namutaayiika nti omusajja ono okutulabisa bw'ati. Jjukira Adoniya Ayebare nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera ng'agenda ku Capitol Hill yavayo n'ategeeza nti wa buli muntu yenna asobola okugenda ku Capitol Hill tebirina makulu tebikola kakati we tuli essaawa eno munnange bagamba nti atula bufuufufu kubanga talinaayo mulimu. Bw'agenda mu UN bamugamba nti n'ate bino bituwulira kati solution yakugjawo Kyagulanyi. Olukwe lunene okusinziira munnange ku security alert. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo yakakasiza n'atugamba nti wali wennyini nnyini awo Adoniya Ayebare yabadde yamaze dde okubeera ng'atuuka, nga babadde bamukakasiza nti omusajja wuuyo azze ndowooza kwerabirako agambe kati lwaki azungira mu matwale Kyagulanyi gyali kyekyebwezibwa. Kati Kyagulanyi akatambi kano yakayisizza nga ategeeza bw'ati. Abamu ba Elebola ba Museveni tebatudde wano wetuli wano ate tubagambye kugenda mu bagana kwaffe tuli bampisa naye wano wetuli Adoniya Ayebare ambasada wa Museveni tuli awo n'ayingira bwati era katakata abaliko kyoba oba baliko ki tatudde. Kale bw'atyo Adoniya Ayebare tetumanyi nsonga gy'ajja kutuwa, naye nga ekituufu kyo kiri nti asula teyeebase, era nga ensonda zigamba nti bano balina pulaani. Namwandu Oulanyah agamba nti pulaani weeri baagala Kyagulanyi bamukomekkereze eyo gyali mu mawanga. Tuwulire buwulizi nga Ssekabaka Muteesa ebyamutuukako. Tuwulire buwulizi Ssekabaka Muteesa ng'ebyamutuukako nti na bano bwe bagezaako kubeera nga bakikola naye baali bageza kukikola mu Arua. Mujjukira mu Arua baali baagala kumukubira esasi batugambye nti stray bullet, naye munnange ebyembi ebyakwamu Yasin Kawuma. Kakati yasavaivinga olulwayi lusavaivinga nno olw'amaanyi. Kakati eno mu America tetumanyi oba agenda kugula basinayipa, talaba firimu z'Amerika naye ayinza okugula sinayipa mmwe oba n'agula sinayipa rifle. Kati omusajja oyo Adoniya Ayebare tumumanyi bulungi nnyo wano e Uganda, ye envoy wa Uganda mu UN, era be bamu kubakuutira Museveni akadingidi nga bw'ali omulungi ennyo e Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiwamu amazzi, ate era nga mukwano gwa Kagame nnyo, ate nga wano ab'eŋŋanda ze bwe bali Kandiho, ono brother wa Kandiho by the way, Kandiho gwe baateekako envumbo sanctions. Kaakati munnange omusajja baba bali awo, Kyagulanyi aba ali awo nga bamubagulizaako. Tetumanyi intelligence muganda wange. Jjukira nti intelligence ya Kyagulanyi eri waggulu nnyo. Wano Tamale Mirundi yatugamba, omugenzi Tamale Mirundi, nti wano mu Uganda mulimu abantu abafuna intelligence ba mirundi babiri eya buli lunaku. Museveni afuna eya buli lunaku report, ne Kyagulanyi afuna report buli lunaku, wabula bonna bagifuna kuva mu nsonda za njawulo. Eya Museveni agifuna kuva mu bano banne basajja be ba Save My Job. Era ebiseera ebisinga obungi bamuwanga tejjudde oba nga nfu, kubanga baba n'ebigendererwa ebyabwe. Jjukira nti security mulimu sente nnyingi. Kakati balina okuteekateekawo bbomu zibwatuse bakoze batya ebyokugetaageta ebyo. Kati byonna bibeera bibajja ku mulamwa kyo, bulaba nga tebayinza kusobola kumanya na Kyagulanyi waali kumulocatinga, kubanga definitely waliwo ate abakiinamu interest endala. Kakati Kyagulanyi naye n'abeera ng'afuna intelligence eya Kyagulanyi eva mu nsonda ezeesigika. Era bw'oba oyagala okukakasa kye njogera, jjukira akaseera nga Kyagulanyi alemye
nga Muhoozi anooza Kyagulanyi alina engeri gye yayogeramu ne Ambassador Pope yagamba mu America mwe muyambye Kyagulanyi okudduka mwe muyambye okutoloka naye nga tanaba nakutoloka tanaba nakudduka naye nga gano muyambye tuteze omusajja misanvu gyonna musajja agibuuka bubuusi intelligence eyo eyinza kubeetya agenda okutundamu ngeri eri advanced nnyo si eno eya radio call eya halo but yes sir I'm okay I'm fine afande over si eno ya over eri intelligence ndala nnyo bagezako tracking amasimu ge ne bagezaako kukola ki paka ebazuula ne bagamba nti eno erabika technology gwakozesa aleka ava ku planet ya alien aleka ava ku planet ya alien ono tetumulabangako era bwe batyo baamubuukako bukumbu kubanga basooka ne batulimba nti abasirikale bali mu kukwasa amateeka ga traffic ne batekayo emisanvu ne bayaza emmotoka z'amagye zonna ne bazaza ambulensi zonna n'ababula ne bateeka amagye ewuwe paka we yalangirira n'akakasa nti nafulumye edda eggwanga twagenda okulaba bano abaali bakuuma amaka ge nga bavaayo twagenda okulaba nga n'emisanvu traffic operation neekomaawo n'abantu tebaswala bo tebaswala naye kaakati munnange gweoyinza okubirabanga ebyokusaaga naye bano abasajja okusinziira ku kye baakola nga bagenze mu nnyumba ya Kyagulanyi ne bakuba mukyala ne bamwambula engoye ne bakola buli kimu ne batematema enzigi njagala okubuulira baakakasa dda nti akasajja kaatukuba akalulu ebitundu ebisoba ensanvu ng'ate tugezezzaako okukabba naye ne katukuba akalulu obwenkanidda okyegeza kasajja kanjubba kanfunda 85 kate nga bo batiikinzo ne batiikinga ne batawoza miliyoni yadde esatu ekiro kiruma by the way kiruma tubulanga babuuza abantu lwaki owagira Kyagulanyi lwaki toyagala Museveni kintu ekyo kiruma nnyo naye munnange embeera bwekyo bweri saagala kwogera bingi nnyo ku nsonga eno kubanga ye kenyini kabwejumbira gyali era waali era amaze okubeera ng'akitegeera nti waliwo abamutambulirako ne Adonia Ebale naye kati waali atandise okubeera ng'asekaaseko enseko ebantegedde badde njagala ali mu konkola ya Save My Job kubanga oba oli awo exposure internationally egenda ekendeera kubanga presence ya Kyagulanyi aba atya n'okutya ayinza okugamba nyinza okuba ali mu UN eyo mu kakiiko ali mu kuperereza ne bamugamba yogerako n'ono ono bwakkiriza agenda okubuuza ani ono this is Robert Kyagulanyi Ssentamu speaking tinfudde kaweddemu kangendeko mu ttooyi nga spice kangendeko mu ttooyi mumuzannya naye fe nga bannankyukakyuka ekisooka kyenjagala mumanye nti tuli ready mu buli mbeera yonna era intelligence yaffe weeri mpulira bagamba nti baagala kozesa abamu ku abo abatambula naye era Kyagulanyi alina okwegendereza ennyo ekintu ekyo nakirabirawo alina okwegendereza ennyo abantu abo batambula naye akwegamba bamureceivinga yonna gy'alaga kubanga babeera babimanyi kyangu nnyo munnange omuntu okubaako kyakola okubana abasajja bali desperate mulabye Kagame nga abakima South Africa wa yonna abakimayo ate nga taswala buzannya